Haleluya. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Mbalamusizaako nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, nebaza Mukama abukeeseza. This is morning breakfast. Ndi musanyufu ku lwa buli ssekinnoomu eyawuliriza morning breakfast, era nebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe. Katonda abagabirira mu buli mbeera yonna, data n'ebirala, kuba saagala kutunuulira data yekka nti gwabagabiriramu oba waifa, naye abagabirira n'abayisaawo ne mu mbeera enzibu, ne mufuna ekyokulya n'ekyokunywa, ne mutambula, abamu ne musasula we mubeera, abalala ne babeerako ebintu ebirala bye bakola, naye nga Mukama byonna yagabiridde. Tugulumiza erinnya ly'oyo ali waggulu, tutendereza oyo eyatonda ensi n'eggulu n'atagisaako mpagi. Tumuwe ekitiibwa era erinnya lye lya ttendo. Amakya ga leero nzize n'olunyiriri luvudde mu kitabo kya Engero essula ya 20 olunyiriri olusooka. Alina ey'oluzungu Proverbs chapter 20 verse 1 lugambye bwe ruti: omwenge mukudaazi, ekitamiiza muleekaanyi, semikolomi, era buli akyama olw'ekyo talina magezi. Okiwulira? Buli akyama olw'ekyo talina magezi. Mujjukira olunyiriri luno lwagala kufaananamu n'olwa yesterday. Abaawulidde eggulo morning breakfast twayogedde ku lunyiriri nga gye lwasembedde lwabadde luva mu kitabo kya Isaaya essula ey'okutaano-11. Naye olunyiriri olwo kanguleteyo akatono gye lwasembedde lwadde lugamba nti abalwawo ekiro okutuusa ettumbi omwenge ne gubalalusa. Twalabye ku mwenge nti waliwo abantu abalwawo ne bakeera n'ennyo nnyo okunoonya ekyo ekitamiiza, ne balwawo okwebaka, omwenge ne gubakola ki? Ne gubalalusa. Kati tulina olunyiriri luli mu kitabo kyani ekya Sulemaani. Yali abuulirira muntu yali abuulirira bwekyo bwengendo kikuwa, yali abuulirira. So agamba nti omwenge, wulira olunyiriri lwenze nalwo lwakakati ku makya, mukudaazi, ekitamiiza muleekaanyi, era buli akyama olw'ekyo talina magezi. Abooluganda Yesu yebazibwe. Luno olunyiriri lutandika lwogera ku mwenge, ne bagamba nti omwenge mukudaazi, ekitamiiza muleekaanyi. Kati nze njagala njogere na buli mukyala na buli mwami ali eyo gw'atannaba kuwulokoka naye ng'onywa omwenge, ng'onywa ekitamiiza kyonna, ekyo bakiyise kikudaazi, kikukudaalira, kubanga ekitamiiza muleekaanyi. Naye ate era gwali eyo nga tonnalokoka, nkusaba otoole omukisa otoole ekisa kya Katonda, olokoke omwenge, olokoke buli kimu, otwale ne Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Bwe bagamba nti ekitamiiza muleekaanyi, kati wano ekintu kiba kivudde ku mwenge ne kigenda genero. Buli ky'owulira kikutamiiza buli ky'owulira oleekaanirako, ekyo kye watamiire kikuleetera okuleekaana. Kati naawe ekyo kyafuuka ng'ekyokunywa ng'oli bw'olaba anywa omwenge. Kati onyirugambye nti ekitamiiza muleekaanyi, kati gwali eyo kiki ekikuleekaanya? Yesterday nagambye nti waliwo abantu abaalaluka ebintu ebimu, oli nga yalalukira mu bitamiiza. Kati wano bakugambye nti ekitamiiza muleekaanyi, ekyo ekintu kye watamiira kyonna nga wobeerawo n'oleekaana olw'ekyo, na toyagala kikuve ku mutwe, ku mumwa gwo, tokijja mu birowoozo byo, ekyo kye watamiira. Kubanga njogera n'abakyala n'abami nga mwakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wammwe, naye ate mulimu bye mutannaba kulokoka, ebyo bye mwatamiiriramu, n'osanga omukyala yatamiira okufuuwa emmindi. Eggulu nayogedde ku mukyala ab'olugambo, oba we naboogeddeko, abantu abatambuza olugambo ku social media, sina bakyala bokka n'abaami. Ate kati bannaaye neebaza Mukama, era kambulire ku giri ku makya ga leero. Bulijjo era njibuulira. Edda ennyo nga nkyali mwana muto, ng'olugambo balwogerako ku bakazi nti bannaaye abakazi balina olugambo. Naye kati kino kye twatuukako eno sizoni gye tuliko, bannaaye olugambo luli mu basajja
ku social media olugambo olutambulako okusinga mostly basajja. Abasajja beegulira ekifo ky'abakazi ekyokutambuza olugambo naye kati manya n'ekyo akirimu ekitamiiza muleekaanyi. Kati omuntu yenna gw'osanga ayogera ebintu bitatukwatagana ku social media ng'ali ebyo by'ayogera byabeeramu, kati oyo naye yafuuka mutamiifu mu ekyo. Nga bw'onoosanga omukyala nga ye mu kufuuwa emmindi ekyo nakyo yakitamiirukukiramu. Kankuwa ekyokulabirako otegeere kye njogera. Olaba nti wano bagambye nti ekitamiiza muleekaanyi. Omuntu ayinza okulowooza boogera ku bamwenge bokka. Kati nange kanneeweeko ekizampo. Kati nze nange ekintamiiza yaani ye Kristo Yesu. Kyova olaba nkeera okwogera ennyo eri mmwe mu matu gammwe ne mu masimu gammwe. Kati ekyo kye natamiira kindeetera okwogera ennyo n'enfuuka okuba nga abampulya bagamba bannaye aleekaana. Kati n'omuntu eyatamiira beetingi bw'amubeeramu ekyo yafuuka muleekaanyi mu ekyo naye talina magezi. Olunyige lumaliriza lugwera. Oba ontegeera. Kati nze ate eyatamiira mu Kristo Yesu bwenkeera nenjogerya mu ssimu yo n'owuliriza odiyo zange mu matuugo nze nkuwa ekintu ekirimu amagezi. Bayibuli egambye nti era buli akyama olw'ekyo talina magezi. Wano waggulu lugamba nti ekitamiiza muleekaanyi. Kati kiki kye watamiira? Kyova olina okusala amagezi buli kye watamiira manya ekyo kikuleetera okuleekaana ne kitakujja kukuleekaana kokka gye kikusuula oba tolina magezi. Olunyiri bwetyo lugambye so si nze. Bw'onoosanga omuntu eyatamiira emipiira nga buli kaseera ayogera mipiira buli kaseera ekyo kye yatamiiriramu omupiira ekyo kye yatamiira gwe mupiira kati yafuuka omuleekaanyi mu bawagira emipiira ate kati takyalina n'amagezi. Amagezi ge boogerako ga bwa Katonda kubanga bwe ssakinnyonnyola abantu abamu bamanyi nti ffe ababulira enjiri tuli bavumi naye jjukira buli byokola nga tebiri mu Katonda obwo bwe busirusiru obw'ensi. Kyokola nga kiri mu Katonda ago ge magezi ga Katonda. Nze nkugambye nange ekintamiiza era ekindeekaanya kye kigambo kya Katonda. Kati nze nange ndi muleekaanyi ate ndi mutamiivu mu kino eky'obwakabaka bwa Katonda. Naye ekyange kya magezi kyawukana ku kiri eky'omwenge n'ekirala kye watamiiriramu. Kati gwe yatamiira abakazi wafuuka ekitalina magezi olw'okutamiirira mu bakazi ate ekyo kyakutamiiza muleekaanyi. Lwaki muleekaanyi? Buli woyita bagamba oyo w'abakazi, oyo abakazi bamwonona, oyo yayononeka olw'abakazi. Okitegeera? Oyo Emma mubuulizi wa njiri, oyo morning breakfast, oyo leero tannaba kugituweereza. Kati ekyo ekitamiiza muleekaanyi. Okitegeera? Waliwo okutamiira obwakabaka bwa Katonda nga bw'otamiiramu ekyo ky'otamiiriddemu automatically magezi meereere. Naye ekitamiiza nga muleekaanyi nga gye kiggwera tolina magezi byebyo eby'ensi. Weewala okutamiirira mu by'ensi, tamiirira mu Kristo Yesu. Olunyi lwatandise lugamba nti omwenge mukudaazi era na buli akyama olw'ekyo taba na magezi. Kati w'osanga pulofesa ng'akyama avuga addeeyo wali gye guwoomera wadde alina ebitabo bingi oyo naye talina magezi. This is morning breakfast. Wulira olunyiriri lukyeyongerayo. Era buli akyama olw'ebyo talina magezi. Ekitamiiza muleekaanyi ndi wakati mu lunyiriri. Kati gwe buli gw'owulira ayogera nga by'ayogera si bya bwakabaka bwa Katonda naye ng'akyogera n'akiremerako n'akiddiŋŋana n'enkya ne mutuuka ne mugamba nti oyo omulaba oyo omusajja yalookingira mu by'obufuzi. Oba nkuwe message ki eneevaayo okitegeere. Osanga omuntu ng'ayogera ekigambo n'abiddiŋŋana ng'ali mu ebyo naye nga byafuuka omutamiivu mu ebyo era okubitamiirukukiramu ennyo yafuuka atalina magezi. Nkuwadde abantu abawagira emipiira nammwe mbawulira eyo gye bayita abamu batuuka n'okulwanira mu bibanda. Nenkuwa ekizampo
omuntu eyatamira bizinesi kanaye mukuwe osanga atambulira mu ezo zokka zokka kwegamba nga yali alina bizinesi gye yagwamu eryegi yokka gyategeera ne bwemuzukusa mu kiro kati ekyo yafuuka omutamiivu mu ekyo imyansawadizi kisobola okuba ekyamagezi ate eyinza kisobola okuvaamu obusiru engeri gyakitambuzaamu oba munfunye kansuubire muntegedde naye ngaekituufu kyekirwa wano ku byonna byenjogedde biri wano kikakatako ekitamiiza muleekaanyi n'otamiirira mu kristo yesu oyadde oyagala nkugambe waggwe awuliriza morning breakfast kugamba ogenda otamiirukukiremu abanoonyaki bano babulooka b'amataka babulooka b'amayumba wali ofeesinze kuba bulooka w'amayumba wali osanze wabulooka w'amayumba ng'atambula yeka mu kkubo ebigabo byayogera kati ebyo byeyatamiira nkuweeyo ani omulala an'ekizampo okitegeere nti buli ekitamiiza muleekaanyi kansuubire enjiri etegeerekese so weewala okunywa omwenge ogenda kuba talina magezi weewale okunywa sigala ekyo kikutamiiza tugenda kuba na magezi weewale okwesiba ku bakazi abo ogenda kuba tamiirukukiramu obeera atalina magezi weewale gwe omuvubuka mpuliriza ali eyo mukwano gwange awuliriza morning breakfast okugenda mu betting togenda kufunayo kantu naka naye ekyo bwona okitamiira ekya betting togenda kuba na magezi ekyo kyotamiirukukiramu nga si kyabwa katonda tekirimu magezi abooluganda yesu yebazibwe simanyi kyobadde otamiirukukiramu n'otamiirukukira ku social media otambuza ebigambo okubijja eno bizeeri message nagibawadde eggulu ekomye obukomi kati ebyo watamiirukukirako ku Facebook ku social media actually social media eriko ebintu ebirungi naye nga bya bwakatonda eno message gyenkuwa egenda direct ku Facebook egenda direct ne ku YouTube gwajagala ojja kujja osisinkana enkuule kwoba ogisanga ku page kweri naye waliyo ne message endala ezigendayo ng'ezange nga z'amagezi era ng'osobola ozibeerako n'onoonyerezayo ebyamagezi n'osiŋŋaanibwa nga naawe watamiiriramu ebyo ebireeta amagezi so si atamiirira mubiri ku social media ebyobusiru ebireeta obusiru. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo Katonda nkwebaza olw'olunaku luno olulungi webale Mukama akoze amakya amalungi webale Katonda omwesigwa webale ku lw'abakyala n'abaami abali mu kifo kino webale Mukama eri abavubuka bempereza nabo wano mu morning breakfast webale ku lw'abavubuka abaleeyo morning breakfast gye basanga Mukama kusaba ekisa kyo n'okusasulako Mukama endowooza zaabwe ebirowoozo byabwe ebikolwa byabwe Mukama babikyuse bajje ku bintu ebibatamiiza babikyuse babijje ku bintu ebitalina magezi batamiirukukire mu gwe Katonda ow'ekisa batamiirukukire mu kigambo kyo batamiirukukire mu gwe nga bakunoonya emisana n'ekiro kwe kusaba kwange Mukama webale Yesu webale Mukama ayagala okulokoka kateeka emikono mu bbanga gamba nti Yesu zikiriza n'omutima gwange okwebwa butuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amanya gange gano gogere gaddemu omulundi omulala gaddemu nate amanya gange gano gajje mu bitabo ebyokufa amangu ebyokusiraana ebitabo ebyendwadde ogase mu bitabo ebyobulamu n'omukisa n'okuwangaala azzemu ebigambo ebyo oli mulokole Mukama akumpeera omukisa akunkuumire mu linnya lya Yesu Emmanuel.